wa kino ekitunula ng'engege etali mu maaso kivudde wa kati full figure kankubuulire wallahi billahi tallah gwe ne bwe nninnya mu mmere ogirya si gwe mu byolinga mpatanya y'amagulu si gwe avumika alina olubuto lwe bajwa n'okubuuka bulaada si gwe alina omutwe gukulinga nkulungula bbi si gwe afaana buchanga full figure avuma olunaku olwaleero aguddeku ali muzungu kugambye vidiyo ye ekyali mpanvu yonna ogenda kubanga ogyerabirako mu maaso awo naye ekigambibwa okubeera nga pressure zimukuba wali machinja okusinziira ku bifaananyi byetufuna saawa zino byavudde ku ki byonna mbikuletedde mu maaso ogenda kubeera nga binyonyoka naye nga tetunagendayo nga buli enkola yaffe vidiyo mbadde nsaba mugimpereka thumbs up oba ka like omuzungu gwatera ogamba ebirengeso otambule tukira bonna abandigedde okumanya kwino information wano wenyini njagala nkubuuze gwe oli ku tiimu ki oli ku tiimu ali muzungu oba tiimu full figure kugambye ali muzungu akedde n'obusungu mugikule bulungi tino yagenze wali mu nsi emanyikiddwa ng'eya Dubai era full figure hano bageziza kubeera nga mulunda tajja kubeera nga mukwata wenyini nyini njagala kumanya gwe ogenda kubeera ku saidi yani kibooko kwa kibooko full figure bamukubye nkugambye ebivumo bipya buli kimu kikoze naye ani yabitandika full figure yabitandika era ndowooza obutambi bwenasobola kubeera nga baplayingira wiiki ewedde naye tofaayo ne maaso awo embukuletedde ogenda kubeera nga obyerabirako full figure yamusooka bambi naye kwe kuvaayo okubeera nga mulumba sokola aba akatambi obeere nga ombulira sayidi ki gy'oliko entuufu nabakona akasajja akeyerusa kano kana akatunulanga kanakunkunyedda kano akali kagala okufumbira n'atunda obugoye bw'abaana oba kekanika n'akasajja akabi bakakuwa ekifaananyi nga tekali mu filter nga kalinga embwa eri ku jirikiti efudde nga kali ku bulunoke nze newunya ne bulunoke okuba nga gwe oli just my friend ku ye oli mumpi nnyo tonyuma kulaba weeyerusa oli kabi oba oli kalundi oba oli kaki bulunoke namulabye ng'akuba akalango ak'obuviiri akaki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati kino ekitunula ng'akayoga kivudde wa kino ekitunula ng'engege etali mu maaso kivudde wa kati full figure kankubuulire wallahi billahi tallah gwe ne bwe nninnya mu mmere ogirya si gwe mu byolinga mpatanya y'amagulu si gwe avumika alina olubuto lwe bajwa n'okubuuka bulaada si gwe alina omutwe gukulinga nkulungula bbi si gwe afaana kana akanyonyi ka nnamazi akabeera ku kutoyi akanyonyi ka bbulu si gwe alina omutwe gukulinga konkona muti omanyiraani ugwe afaanana bwotyo ugwe full figure gwe afaanana bwotyo atunulanga ennuuni atunulanga bifire yenna amagumba yena katungutira ali awo tafaananika alinga ekkonkome toyana wosiza kweye ennyinde kulinga kufulu y'okutoyi gwe alina n'omutwe ogutaloota full figure gwe alina n'omutwe ogutaloota gw'omanyire nze ugwe ndi bulaaya otawolo nsanze bulaaya ne ŋŋamba eno embizzi astagfirullah ng'ate eriggwako bw'eneemala okuzaala eri obwana bwayo sisobola kuwazike mugaati gwe mbizzi gwe ŋŋenda kuvuma paka ku makya. Wallahi billah aba house of beauty basobola okuwonya obubi house of beauty ne bw'oba olabika bw'otyo ng'olina eyo ennyindo ekulinga ekitole kya sabbuuni house of beauty esobola okuwonya obubi wenna tofaanani kulinga kasabbuuni akasigaddewo house of beauty esobola obikutaasa house of beauty esobola okutereeza eyo face ekulinga ejjinja ly'okumalaalo house of beauty esobola okuwonyola olubuto n'eryo eddiba erikulinga ery'ekikere house of beauty eri mmengo olengera oluva ku fifa house bw'oti ng'okkirira osanga abakola ku byensusu house of beauty endabikayo gina tafaanani kalinga dayinamu ogimanyi dayinamu kabeeranga ku gaali akayakisanga eggaali eyo yenna alinga eddiba lyengo ugwomanyire nze okola bizinensi ki ng'okujjako okutunda amayirungi ugwe full figure afaanana bw'otyo yenna alina ekigere kimulinga ekibatu ky'ekikere tofaananika
atunula biribiri ng'akakyanga bbi. Nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Don Chris ye ebibye ebyamala okubeera nga byonooneka mu Uganda takyasobola kubeera nga akomawo sokolize pengepenge amagezi ge yamuwadde wano wenyini nyongera n'okujjukiza gwatana subscribinga ne Hajati Nakalembe agamba go wenangulio n'ebizibu tukiriza okutula n'ebizibu byo mwine boxing namba eri 0752307529 so mukubirako wano win boxing kwa WhatsApp nabeera nga akuyamba takozesa bikola bya kilogo wabula kulombera bulombizi edduwa ebirimu omirimu gyo wamu n'oba oyagala kapeyi wage salary ne kabeera nga kasobola okubeera nga kakolebwako mu bwangu ddala. Sokola video tumanyi tuyongereho. Omuntu nga teyasomako ne wabba akavengeta oba akavangata k'essente era avuya yono Tony Chris wamu. Tony Chris yadduka. Owa polisi yagambye yayitira Malaba ku bigere. Ekyo kyasinze otawaanya omuntu nga teyasoma ate nga ali arrogant. Ntunulira omuvubuka ono kuba yabba abantu ali ku TikTok mpulidde nga TikTok agidduse. Sigalako togezanga n'oggula olutalo ku bantu beeranga n'olutalo n'omuntu. Tobeeranga n'otogulanga olutalo ku bantu kiryoka okubeera n'olutalo n'omuntu. Gwe kyozanyirako tokimanyi. Tewabba muntu, wabba bantu. Kankwanjulira omusango bagenda okukusiba. Muganda wange ono wa Munnayuganda akyogeddeko bulungi. Gwe omusango gw'olina gogenda owennemba nagwo kwakukusa bantu. Human trafficking. Human trafficking temugitegeera n'erimu obulombo bungi bu article bungi buwetegereza ekintu kye bayita human trafficking kiri broad. Gwe wenna akola paperwork w'omuntu ng'oli Uganda okolera omuntu okutambula as long as okimanyi tagenda kudda technically that is human trafficking. You participating mu kukusa omuntu okuva mu nsi nadde mu ndala n'akola paperwork bwato kwata kibasola kitegeera. Kati mukulu business gye wali waggulawo mb'otwala abantu e Bulaaya okuba kuyita kukusa abantu. Akasente ke wabba ninda kubuulira kino wammanga okujjako ng'okinvestinze ne weewayo. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno.